Buterevu bagiseze mu studios 256 yeka kutusako bulambalamba tasande kubanga atosubwe ekyali entandikwa Buterevu nenga bagamba nti studio 111 home of art isegede nagamba nti gwe kasito kirengera waliwo ababeereri waggulu NAUG 10 mu Bwengula Buterevu nge Banansawood Entertainment UG 10 home of stories To marry someone. Kano twalekedde ka love story. A woman's purpose is to cultivate. Era nga mbimu bye bakulaga Do house chores and to satisfy. waliwo baby girl yeesoma agamba nze sisobola kwagala musajja agenda kundaba nga ye bw'alaba omukyala alengera nti omukyala alina kukola mirimu Never leave you omukyala alina kulima forever. byakuddaawo simanyi kukola kutya nedda So naye nga bagamba nti kasinema kasenyonja Noldeene it's like to be with a man bali mu myaka giri egyesuubiza zivere gudu enjereere to use. nga mutuufu tebasuubirayo nti ebintu mu nsi bisoba bagamba nti n'olugero Ssenyonja Noldeene eyalukuwandiikira okubanga ateera Malaika, but you did not hear me well. No, I'm alukutuusaako just been ng'era yakuwandiikira ne kasinema on my moods now. tulengera bebigaalo I can't give myself to alina omulenzi gwe yali ayagala change his colors like chameleon. After giving my naye ng'ate sayidi endala era waliyo n'omulala agamba nti sebo nange Why are you making? ndi musajja I love you. ate nga bakulaga bebigaalo sayidi endala omu agamba nti munaayi nze saagala muntu agenda kunneefuulira nga dokita ntayagala bintu bya kamiliyoni bagamba Nakalema Leila We are the best yakuteekerateekera abazannyi okuba nga ate abakolako balabike bulungi mu kasinema kano to choose a man. era nga n'abo abazannya baalondebwa omukulu Noldeene Ssenyonja naye nga production designer production eyimiridde zo mu studio 256 twerekedde ka love story ekyali etandikwa tusadde kubanga atoosibwa saundi waliko omukulu Kafeero Rogers Belong to sound engineer kitegeerera ddala ate ng'era yakafulumya is there. bamuyise Ssenyonja Noldeene yakafulumya They won't. tolekedde entandikwa tasande kubanga ate onyumizibwa Soon our soul. tasande kubanga ate Just know you- osubwa mukano nagambye nti ka love story Believe me when I Kigundu Hussein Kibirege John Abeka have at home. bonna abakutekedde ekikambwe Anything to see you happy. You know that. Sempa, you're not the man of my dreams, and you'll never be. omuntu ku nsi kuno ebimu byakyasinza okulaba nga challenge Never be yours. oba omuntu yenna Of your family. kwe kunoonya omuntu gw'ogenda okubeera naye Every time. eyo nno tuyinza okugamba nti nayo challenge ate ng'erudda si challenge lwaki kyangu okulaba gw'ogenda okubeera naye naye ekikulu challenge weebeera With us in kwe kubeera naye Entire universe. the other gender can disturb can kusumbwa can kwetolooza bantu My bidonno n'okudonno beetolooza life still means a lot to me. kale ng'era abakulu abamu bba babeera basobodde okuba nga ate bakifuna bakayise Malaika kasinema bakayise Malaika ketwolekedde liyazadde nda kani disturb kani kumalako mirembe omuntu nga nemwomugamba nti munnanga nti nasuze bubi nabadde ngungumuka nga ndoota kugwe Kawunde Agnes ku lutimbe yajja okuzanyira nga Malaika era nga Lwanga Daniel naye ku lutimbe nnyo kwali tusande kubanga osuwa ekyali entandikwa ekyali ennyanjula Ssenyonja Noldeene naye ku lutimbe nga bagamba nti Namuli Lydia naye ku lutimbe twolekedde sinema y'abaana bannayuganda Kibirige Junior Baker naye ku lutimbe be bazanyi be tulina olwaleero ekyali entandikwa Nambasa Claire naye ku lutimbe ekisegedde balina gwe bakulaga ali wali alinda Kafeero Jamada taata w'abaana naye ku lutimbe kwali he liked you. No. katulengera abaana ab'obuwala abajja beegeyamu nga naye womanya emboozi babeera na mboozi zizaamu musaayi zizimbagwanga bintuntu bwe bityo Why didn't he tell me what he brought for me there and then? Sarah, you know these village boys. It takes them ages to speak out what is kaakati Shera done on nti eriyo omulenzi amwegwanyiza these lives in the holiday. kati kyabuuza nti lwaki ye taŋŋamba Straight and forward. kyanti munaye naawe omanye ebintu omuntu ajja nga yeebuzaabuza naye ng'era aba alina obubaka bw'ayagala okuyisaawo Mother of my kids. That I'll take you to the city. That's full. eyo bakugjayo kulu ali wano ajja
yakedde nno dda yakedde dda oluvannyuma ennyo Good morning. nno waliwo omukyala afuluma mu nju Kasuja, let me hope you didn't spend an anko Kasujja wasuze wano I came this early morning. ankedde bukezi I didn't know because I didn't want this. saakonkonye munnange kucumba kutrataganya bantu I hope you haven't waited for so long. tansubire tolinze nnyo I brought this point. anedda mbadde nake kakati anko yali aleese ettooke enkoko The working gentleman. bannanga omuvubuka ono omukozi Who am I to be welcomed to this? twolekedde ka mu kyalo I feel like coming. No. Where do I place this point? omukulu bano baawa ebyokulya abeebaza ki takomye okubawa byakulya abibasitulira n'obibasitulira eri omuntu omuwa ekyokulya ye n'akiddusa gyagala kibeere naye omuntu aleeta ekyokulya n'akibasitulira nako nkiteekewa Oh, taba mwangu to be in love. kaakati no bano waayi wali okiyomanyibwa engeri gye kiwulikka okuba nti oli mukwano Their own way. But for me, it's like being born again. onaagamba nti buli muntu alina engeri gyakitwalamu naye nze ate mba nga azaaliddwa bujja Haven't seen and touched your mother. That feeling of loneliness when you haven't heard from motherhood. That waliwo woobeera nti owulira ng'oli wekka wekka nga towulizzaako eri mukwano gwo Sarah, come on. olunaku lwonna In life is not a bad feeling. It only becomes bad when you fall for the wrong guy. kakati yessera Don't fear to fall. akyali ku biri ebya How can I choose mwana wange ebintu ebyo with? onaamugamba nti munnange eyo empulira ebeerawo At first, it's ng'ogudde ku muntu omukyamu I'm using the same words. But later, you get to know that this one truly loves me and this one is only playing on my mind. agamba nti bonna bonna bajja bakozesa layini zeezimu I need to know. naye kati gwe ate omutima gukugamba Sir, nti maybe someone onalabika alimuuko akatuufu his ate oli ali mu kunfera bufezi about him. kaddeni gwe n'osalawo nga ggwe So all you have to do is to be keen on everything he does. kale n'agamba nti gwe bw'osalawo nti ono y'ono That's why you broke up with Kasuja. deni oba olina kuba mukalabakalaba Is what? ku buli kimu kyakola Clear this in front of ensonga lwaki wayakwata ne Kasujja him. I've never kubanga tasobola kutuukiza bigambo bye run fence. It's only that two people and mother inclusive. yagamba nti nedda tekibangawo You mean- nze ne Kasujja tekibangawo twali beezi bwa mikwano lwakuba nti gwe ne mami mukisajjusa nnyo ate ne mukisussa Time told me that he loves me, and when trouble came into my life, he expressed Kasujja nti yali ayagala out for me. naye n'agamba nti ye yazuula omulenzi baali bamuyita kirabo That's when Kasuja eyajja eri obulamu bwe them. But I, bw'atyo of lately, I haven't been seeing you around. ebirowoozo byonna byakyuka kati Kasujja mu bufunze sijaga yafuuka bikadde kuba batugambye tabangayo Perfect between us. Only that I have been kind of busy lately with the cultivation kale anke ennaku zino zonna abadde alima on the corner. kulima musana ne gwokya naye nga tubaayo Yes. bamubuuza ku bya malayika obadde tokyajja kumulaba mulenzi wakola otya yagala kubeera otya abadde bize ye bannaye ye aliwo owaffe Not every Friday, she and her sister go to the market to help their aunt with her. baagenze mu katale Is there anything you want to tell her or it's personal? obadde olina kyoyagala okumugamba oba munaye byama byammwe Personal. byama zaagala nnyo tugire byama byaffe ebyo But it depends on the way the day has gone. If the buyers purchase their goods promptly, ayinza kumalayo bbanga ki bamulindeko kyakisinzira katale singa ebyamaguzi bigenda mangu bakomawo mangu singa birwawo balwayo definitely. kale ndowooza nja kudda ka tugire twetololemuuko Have a good day. bannaye musiibe bulungi Sorry. kale nno omulimi Kasujja Away. the one of kafiva left I need- kafiva I n'agenda was placed before I reach home. I know it won't be easy for me to come back this side. So what should I do? Should I wait for you? No, kakati omwana ono agamba find you there. nti alina by'alina okusooka okumaliriza Ask me about you. Tell her anything. kati maama bw'anambuuza Doesn't tayagala kugenda ate ayinza okulwawo okudda eno Like, oba ayinza obutafuna mukisa gudda eno suuni yamuga nti mami bw'anambuuza tireka naawe nga baawukana bagenze bonna bagenze kutunda bintu mu katale balina okudda ewaka balina kudda bonna kati omu yaakomawo omulala alinako ayagala okwekuba
Hello, beauty. So no sera aba agenda. Your hand. No, don't mind about Ogamba otya beautiful kankuyambeko kale emubiri nga tonsumbuwa. Insist. Let me give you a hand. Kale kankugweko mu kafuba nno tumanye nti n'olunalwo luwedde. Put on her head. And I can't do anything about it. Wait, who is your queen? Omukulu amuyita Queen. Ani Queen wo ssebo? I love you more than anything. Nkwagala naawe. Me when I tell you that I treasure you more than the herds of cattle you have at home. Gwe bwe nkugamba oli kyabugagga gye ndi osinga n'ente ze tulina. Olowooza mba nsaagamu. Sempa, Anko Sempa ssebo. my dreams. And you'll never be. So Si gwe musajja ebirooto byange ate tolibeera. Simanyi lwaki omala obudde bwo. yes. Sarah, please, Anko bamugoba. at least tell me what I'm supposed to do to change your mindset about me. Nyinza kukola ki naye ddala ddala okyuse endowooza yo. Someone who only thinks that a woman's purpose is to cultivate, Nze saagala muntu alowooza nti omukyala alina kulima, do house chores, and kola mirimu gy'awaka. Simanyi kusanyusa mwami. Sarah, Otyo. that's what women are supposed to do. Ekira abakyala kye balina okukola kati And responsibility on this village. kuyonsa baana, kuza baana. women on this province think. But let me tell you one thing I know. Women are more than that. Women work. Yagamba nti ezo ndowooza zammwe abaakuno. They work in Abakyala so bakola mu malwaliro. and the Abakyala government as law implementers. bakola ebintu ebizimba eggwanga. Tobalengereeyo mu gavumenti sebo bakola n'amateeka. That. Again, from your stupid novel that usually read. Ekikulu musoma nnyo obutabo. Things. Ate bwe mukuŋŋaanya obukoosi ne mwenyumiza firimu olwo ne zidda okunywa. Facts don't lie. Facts remain facts. Sebo ebitabo tebirimba era facts zisigala facts. Ayagala biri ebyo ebyagundika kati njagala kubeera musawo ndirooya okusinzira mu kyalo gyali ekiyinza okubeeramuko ebbiiti ekyalengi naye nga baba oku kyalo babeerangawo. Kaakati nno omwana omuwala Malaika kahunde Agnes ag'obuzaale How are you? bwe yagamba munnakwata ekkuba dde ewaka Sera ye yakwata ekkuba ate n'agenda yali agenze kusisinkana mulenzi. Come. Every time I set my eyes on you, my queen. Naye omanyi gwe buli wenkulaba engeri gye mpuliramu Up the whole of yesterday, amuyita mayico gamu. me waiting. Kale no nninza olunaku lwa jjo lwonna n'otalabika. You know, I was to come, but I got some small issue that Anti era nabadde wakujja naye naawe nga wobimanye ebintu obukwatamukawo katini. I was to pass there today and I see you. Naye nga leero mbadde ngenda kujja kati obuntu obutonotono bukunyiiza butya naawe. Allow you to spare me an hour out. Bwera gwe obuyita obutono kyokka era omuntu era omufisizaawo kaakadde n'ojjera ddakiika 2. Girl, Ate batya. What? Who is she? Yabadde na muwala ani. Stop smiling and tell me who is she. Kati omwenyereketa kimbulira ani oyo nze maaso omutwe. relax. Kaakana naawe buno buntu butono nnyo. I was joking. I just wanted to see that bad side of yours. Nze mbadde njagala just kuzannyirako. Like, accept it. Nze era gumponye. So, like, Kaakati labayo. you heading home? Yeah. But I wanted to come and first see you before I go. Abadde eyo nga bava kutwalayo ebintu mu katale naawe kansooke mpiteyo keeno Who belong to me. ndabe ku mukwano gwange. Tukasujja. We had the best choice remaining. Kaakati ffe envumuulo z'oku kyalo yeffe abaana bali. Oh, Maama wo be yaggamba. so your horses Nze ne Kasujja as well dried. bw'ova kufa olagewa. I don't get anything from your novel says. Kati onaaleeta ebya wishes horses eby'omu butabo biveeko mukwano. So, my dear fresh husband, can you let me take my leave? Kati ssebo mwami wange omulungi osobola okundeka ŋŋende? Oh, so Layini zirabika ziweddeyo. out on top of my voice and tell the entire village that you're trying to force yourself on me. Butayagala agende kati ŋŋenda kuba endulu ekyalo kyonna kimanye nti munnanga nti muntu bamuwaako era waakiri oba kappeeke. I love you. Mannaye kaakati ffe otulese otya kyokka bwe katambula kamutambulira mu mutima musajja tunomusaasira. Entire universe barefooted just to be with you Akati anko ngadda mu kati kino kye bagamba nti nodda ne mu kati while life still means naye adda mu katooke ndowooza.
I can climb all the mountains. nze ensozi zonna nja kuziwalampa ku lulwo. Fumita emboozi. Kirabo Yes. wange Promise to be there for you. You know, you're the man I chose among all the men in this entire village. nkusuubiza nja kubeerawo gy'oli Most of my buli mbeera kubanga kati gwe nnonze mu basajja ab'okukyalo kuno bonna. Sometimes I feel like not asking anything from God. olumu ntuuka ne ŋŋamba katonda sirina kye mwagaza. And everything I could need in this world. n'agamba nti alina buli kimu kye yeetaaga That's why mu nsi muno. spend the rest of my days thanking him for that. kyova olaba ndifukamira katonda ne mmwebaza. times you're too much naye atereka naawe anko kukisussa. to head home now. njaganze kudda waka. To be quizzing Sarah a lot of questions. budde bugenze ate mami ajja kubuuza Seera ebibuuzo mutwalo. I still need to be here with you. anti era kakati mbadde nkyayagala era tugire nga tubeerako wano ate ogenda bugenzi bwotyo. I will walk with you up to your home and I face your mama. I tell her bw'abanga maama yaleeta ttagali a lot of questions. I'm the one who has been with her. ŋŋenda naawe nsooke nkwate mu binabina mu lujja akati mugambe nnyabo. If I can't, omwana tu oyombesa waaki? olowooza sisobola? dare me. kati nno ngezesa olabe. Huh? ngezesa twala eri naawe tosobola. anko Kasujja. But what's wrong with you? Do you really have to shout my name so loud that everybody... mwagenda ndeekaanira ekyalo kyonna kyonna mwaba mutya. I'm sorry. bansonyiwe. mwana Seera nambasa Claire ag'obuzaale. You, mukambwe muzibu tomuleetako bbamu. a civilized person. mubeere bantu bakulu mbe nga abaasomako ke. I said I'm sorry. ngambye bansonyiwe. Where's Malaika? Malaika yaliko wa. She's no longer a child. She can take care of herself. sisuubira nti mwana muto tasobola kwerabirira. You have to talk to me in this kind of manner. lwaki oyogera nange bw'otyo? So, sir, please tell me, kale ssebo ow'ekitiibwa do I have to kneel down on my knees whenever... nfukamire Oh. nga njogera naawe oba ate nga bwe kyali badde munnange kubeera omusajja asigala musajja. At least remember. naye munnange abaana b'ennaku zino of our family? Yes. mbw agenda afuuka memba mu famire yaabwe. famire yaffe ssebo. Be ashamed when what I'm saying is the truth. Kasujja, wake up. Malaika no longer needs you. baamugamba Kasujja zuukuka. Potential man in her life. Malayika alina omusajja Never dine with us anymore. gwe yeefunira nno. gwe oba musajja nga ddala wasoma otegeera bulungi oli soba badde onoonya ebikugayaaza ebirala. statement ezimu kuzisinga okuba embi mu nsi muno zeezo. naye nga naye bw'omanyi munnaye tusigala era kisigala olumba ate munnayo n'akola ki? kale nno Kasujja nga akyagoba byagoba eri abaabifuna mu kitimba ng'era babiriirako ne ffene. ate bwe babiriirako ffene olemwa. That's my love to you. kaakati ako nno kati jasi nkwadde ka mukwano tokeesibaako nnyo. The love you have for me is too small. shiya nga k'omukwano nga katini nnyo kitegeeza njagala kitini. My love for you is beyond limits. alaba ate kati gwe gye nnina nnyingi tekoma. kubanga omusajja naye era sinkota nnamba. baabano mwana bamutumye mu katale. ali eno ne anko ffene n'amuzza ebbali. Nowhere. takuba munne kiisi ya ffene. mpava eri ava kulya ffene n'akwokya kiisi nonga naye bannaaye. tusaba gavumenti etuyambe. uli amwetisse. ensala nenteeka wansi gunansuula gulabe. Okay, let's go. situlasitula abantu. omuntu emu weetaaga nga walidde n'okkuta. jasitula omuntu ng'enjala ekuluma oziriko ogweri balowooze waali mu kuzannya kalaavu ke kamulinnye kumba ofa ebyaddala. kaakati no bamubuuza munna aliwa. Sarah, where is your sister? nziramu aliwa. I mean, just that she had forgotten her basket at the end. abadde erabiddeyo ekisero.
Yadde ekisero gye bagenze. Together we should come back home together. But trust me, Mom, she's the one who insisted on me that... Mami agamba baali balina kugenda bonna badde bonna. Nti mami nkimanyi tulina kugenda ffenna tudde ffenna naye yaŋŋambye nti kaddeyo yekka. Naye nga ne bw'omanyi emyaka egyo teri kintu ky'okola ng'omuzadde takimanyi. I repeat this every day. Kano mba nkaddamu buli lunaku. Teri kintu ky'okola ng'omuzadde takimanyi. Era buli w'olimba bw'oti byonna naakutunuulira ng'alengera ono sukaali ku mimwa kyokka ngamba tannakomba ku sukaali. Kakati mbw'oli yalemeddeko n'agamba kanzireyo nze kanzekka. Mutunuulira. Eyazzeeyo kunona ekisero wuuno eno n'ekisero. Kakati so ye Uncle Sempa aba ayitaayita ng'abayitako. Abali mu mukwano musebo. Nkulya binyeebwa bye naye nga ssebo. Abulaga gwe nno kola ki? Nyiseeka yali agamba abantu gwe nno. Gwe nno yasama. It's not that I'm blaming you or anybody else. But what if your sister gets a problem when she needs your hand? Mami agamba. You come and inform. Tisaagala okitwale bubi. Naye asobola okufuna obuzibu. Kuba babeera bombi at least kiba buli omu abeera nga banaga nti you are your brother's keeper. In action there and then. Kanne bano buli omu yali badde akuuma munne kubanga buli omu bw'aba yekka mama teweeraliikirira. Clean up yourself. I mean, go freshen up. You must have had a 10-year stay in the market. Genda weerongoose kubanga nammwe mu katale gye muvudde eyo. Nzo okubanga mutuuyanira eyo mu kkubo ne mutufuukira ekyewalula wano. Yanguwa. Naye nga mami mutuufu. Nti tuve mu byakatemba naye omwana asobola okufuna obuzibu eyo kuba kati ali yekka. Tewali ayinza na kujja wano kugamba nti oba badde kino oba badde kiri. Naye ng'ate gwe basuubira okubanga afuna obuzibu kati bw'alina ye mukulu ono. Yamufuukidde obuzibu. You should leave me here and I walk the rest of the distance by myself. Nze bannaye kankome wano. I had promised to walk here. Asigadde kanga ate nagambye. Face your mom too. Tugenda paka waka maama oyo mulabeko. Please. Bambi nyamba. But Malaika, I'm going to miss you. Naye kati Malaika era ngenda kusubwa kati kano koogenda. Promise. Mu dakiika eziddako ebbiri ngenda kusubwa nnyo. At least I get my eyes on you again. Agamba nti nsuubiriza. Very well every evening I've been there. Tujja kuddamu tulagane. So come about your plantation. Nze buli kawungeezi mba mu nnimiro. It's okay. Abeerangayo. That. Okay. In the evening. Kale. Find me in the plantations and it's... Akawungeezi mu matooke. Nja kubaayo. You know my mom very well. She cannot allow any of us to get out of the house during... Kali agamba naye nawe embeera za mami ozimanyi. Sisobola kufuluma kuva waka kutambula abazadde babeera protective. Baba bakuuma nnyo abaana baabwe. I will. Really? Yeah. Kale so n'olw'ensonga eyo kwata ekisero kyo munaaye. Take care. I will. Bye. Bye. Anko oli ensolo gy'ataayiza ono yagiteeka dda ku kizigo. Anno bwe katambula akaana kano sheshe naddayo. Be bamu ku bagezi b'oku kyalo be bajabba be bali abaana katudde wa Kafiva. Kafiva ayagala naye Kafiva bamugoba. Kafiva akoze buli kirimu, akoze buli kintu. Amatooka ageetisa agatutteyo. Enkoko atwaliddeko kubanga era tebajja kulya tooke dduma. Byabuzeeko yabadde butto. Naye ng'era naye yabadde asobola okumuleeta. Kasujja! Anna wali wajja ayita. Kafiva! Kasujja! Ono Kafiva! Man, Kafiva! what is the problem? Gwate kiki? My brother, you're dead. Wafadda! Among the non-living. Teweebalira mbalamu. Scaring me, huh? Leka kuntiisa naawe. Myself among the non-living. Nga nfa ntya. It's about Malaika. Wait. Kino kikwatagana ku Malaika. What happened to my angel? Ati Malaika wange abadde atya. It's the mother of my kids. Leka naawe oyo maama w'abaana bange benja okuzaala nga nnonze ssente. Gee. Yabadde ki? Man, Nengera nnono. your teeth and just tell me why you're here. Ofe kaki? Awo keekithinitha. As I was walking,
I know. Nabadde ntambula nno ng'ayiwako embuuzi. Jjukira abayiseeko mu kkubo. In the corner to sweet talk you. Kati mami ng'atuuza abaana be abawala babiri. Themselves. Abasajja babeerangawo mu koona Eva nga baagala okubannyonnyola. Them. Baana bange njagala mwegendereze. The right man will always come looking for you. Omusajja omutuufu kituufu ajja kujja era ali kunoonya. Malaika, how far you with Kasuja? Malaika gwe ne Kasujja mwatuuseewa. To go. Kati mami alabika ayagaliza Kasujja atwale Malaika. Yeah. And I still have a lot of things to do ahead of me. Kakati n'agamba ebya Kasujja si byaliko. Ready to settle with anyone right now. Era mbu tali ready kubeera na muntu yenna yenna. Gentleman. So fine mbeera nga bweyimiridde. A man I want my daughter to get married to. Njagala nange okulaba muwala wange nga mufumbo. Ready. That's it. Tali bubeezi redde oba eriyo aliyo. I don't believe what you're saying. Maybe you saw someone else and not Malaika. She can't do that to me. Kano n'agamba waayiriza. Come on. Ndaba fala. And basing on the way I saw them, Nabalabye. where they were holding hands, Ng'omu akuto. been spending time to Embwa yakutula omuyaayo omutima. Nga beekutte. Do. Wangi. teach Malaika a lesson that she will live to recall. Malaika tumusomese somero somo. Hey, Gy'anaabeerawo ajjukire obulamu bwe bwonna. The problem here is not Malaika. Kati obuzibu si Malaika. He's the one who must face the paybacks. Oli Anko Kirabo omusiguze wa kuno with him. y'alina okuba nga ate asomesebwa essomo. But let me first warn him to stay away from Malaika. Aga tetulina nnyo okuteekamu speed. Then I proceed. Sooke tumulabule Kasujja, ave ku Malaika then kati bwe mujjayo eri nze nsigaleyo bw'omu. coward. Kasujja nno oli fala. I believe in my grandfather's saying that says that every soul deserves a warning. Agamba nti jjajjayo yamugamba Okay. oba buli kitonde kyetaaga okulabulako. Okay. Kale With Chirabo is bintu byagala bikwata mpula kusooka kulabula. the little time I spent with him. I feel like it's the best time I've ever spent with Kakati ono anyumya ku Kirabo agamba nti omulenzi wange Kirabo myself. mpulira gwe njagala. Ask you something. Ne bwe mbeera naye bubeezi kyokka kyokka banne mpulira gavumenti eriko sigiinaako buzibu. Try what? I make Mwali mugezezzaako different stuffs. okugezaako kyabimanyi. Together we hold hands and hug. Tusiibe byaffe twekutte era nga twewa aga. Leka naabwe ate kubeera mudofe. In the cases and all that. Kye ŋŋamba mwa. Yeah? As far as I know, those are fundamentals on which love is. Ezo ssebo ze ensonga ezeetolerako omukwano. Love. And what you have said has proved it. Kati gwe nno ebyalaavu tobimanyi ate ebyoyogedde ebyekifala. Bindaze tolina ky'omanyi ddala. Why? I don't know. Maybe the right time for that has not yet come. Yagamba si byalinako. Oba oli awo Out with my- si ate kinnatuuka kafiva. Which Malaika are you talking about? Kafiva ayombera Malaika. Malaika kigwogamba. If you do not act stupid in front of me, Gundi ate saagala weesiriwaze tube bantu bakulu. Wait. Lindako. Do you think your threats can work on me? Golowooza byontisatisa bigenda kunkolako. Let- Inside them. Waliwo ali asundamu aga so you think I'm only threatening you, eh? nkutiisatiisa. Don't say I didn't warn you Togamba sikulabulanga. and you're in front of your God. Banga asobola bimugambira ajja kumusinzikanya Katonda. I'm waiting for that moment to come. Ninda akaseera ako. Who do you think you are? Naye ng'olowooza gwani? I'm Chirabo. Nze Kirabo. Gwe Sebo amanyiira akati mane temulwana mube nga abakulu gwe labayo. You are not. Eyalutankudde ate yataasa. Can I even start to ask for him to kiss me and all that? Nakati nagamba nti gwe ate olinga nsindika. Yeah, we Ngende nga nze mutandika musimanyi ate mbadde nteesa. Tukole bwetti ne bwe tuti. About one thing I know. There is nothing like he's a man or she's a woman in relationship. Onaagamba nti mba mwagalana. He want to try out Ebiriko nti kino kya mwami kino kya musajja. Bw'oba olina ky'oyagala from him there and then. gwe tandika. your Omwana ayagala kubeera atyo ono. Sarah, what are you? Yes, unless you don't want to try it out. Okujjako nga gwe toyagala. it will still sound awkward. Naawe era kakati ng'ate nkugambye genda omugambe.
You're spoiling me. Kati nokunyonoona onyonoona. The mwanyinaze of mwanyoko. Mwanyinaze and mwanyoko byebiki. I don't One is a boy, one is a girl. get anyway. Kakati Doesn't look intentional. ono yayonoona munne yamwagaawaga lumba genda omugambe kino ne kino ne kino. Kasujja tayinza kutumanyiira atyo. Nze nagamba kati ono yeegwaniza ssera ate ng'era kyaliwe You should have let me finish him. ayagala afune malayika. But we only came this side to warn him. That's all. Bw'alindese ne mukuba wazze kumulabula. Father, that biscuit head was replying me. You would not have stopped. Gwe tolabye byanzizeemu tolabye byanzizeemu. Started the fight from me. Alinganga ncyokoza atya. It was a fight between men. Eno fight y'abasajja. To stand there still and Kati wadde aganyimire buyimirizi ndabe nga mulwana. what you wanted. Kyobadde ayagala. Kasujja, real men don't encounter themselves like babies. Kasujja abasajja Look, tebabeera nga bwana buto. the good thing has gotten your message. If he messes up, Obubaka abufunye bad. bw'anaasigala nga atawulira I don't know. I feel like killing someone. mbula okuddayo. Kakkana relax, be a man. Muleke tomutta ajja kufa olulala. Muleke afe bafa kabootongo bafa yamanyi tumuleke fala. Teri kigenda kukubya Kasujja ku nsi kuno nga kumuwagaawaga. Ate teri kigenda kumukubya nga kubeera nga bamutaasa n'asigala ng'akaana. Tontaasa ndeka mukube. Abaana bagenda emugga mami abawerekereza ebigambo. Temuddeyo ne muzannyira ku luzzi mwe baana mmwe naye ng'ebyana ebikuze ebitiba obutibi oyinza okubiyita ebitiribiita bitambula bitiribiita ku kkubo. Kale nno nga Kasujja tomunenya saako ne munne Sempa okubyesibako. Baabyegabira buli omu ayagala akwateko erudda. Nti gwe sika ngozze eri nze nsike nga nzize eno. Kale nno nabwe bityo ku nkya munnange bikeera ne byetambulira bigende byekimira amazzi. Sibyagala nnyo kumanya. Naye ng'era eyo gye biyita mu lusaalu wala. Embeera y'omukyalo sapatu sizirabikalabika era bw'ozifuna weesunako. Kale bibajja kutambuza bigere byereere amaggwa ge ganaamanya kati. Waliwo levo gy'otukako ng'ebigere byakaluba nga gw'ofumita amaggwa si ge gakufumita. Bibeera nnyo mu kyalo ng'ebigere byakaluba tebirina bitengo. Mami akedde ku breakfast. I'm glad to set my eyes on you, my Kafiva comes. To mom. Nga nsanyusa okuddamu okulaba nange. comfortable. Thank you. Nawotuula. Yesterday, you had promised to come back and see Malaika. Gye wagambye okujja olabe malayika ate saakulabye. Yes, mom. I was supposed to come back yesterday. Nabadde nina okujja naye olaba ensonga eyo. So I failed. Nafunyeemu nkaawo nenemeredwa. No. Kati ze zimu ku step z'oba ogwa mu bulamu. Failing to fulfill the promise. Fruits when Kasujja is in state. Ofubanga nnyo okulaba ng'otuukiriza by'osuubizza. Trouble Otherwise, that. buntu obutono buyinza okulemesa ensi eno. And Kasujja, there is nothing going on. I don't love him and I've never Kaakati anko bagamufuuwa ebya Kasujja. But Bwe bagamufuuwa agaleetera malayika agamuliiramu. this feeling called love, Nze ebintu byammwe bina you, temunteeka mu bintu byammwe Muzaffaru. I need to see you breathing, Malaika. do you Agamba babatuse kweyolevu. of your mouth. Nkyayagala okulaba ng'oli mulamu naye owulira by'oyogera gusajja gwe owulira by'oyogera. Alinga amugamba baawukane. I'm doing this out of pain. Nkikola nno mu bulumi. Tolowooza nti nnyumirwa nnyo nkikola mu bulumi nze. To see you happy. Njagala kulaba ng'oli musanyufu munnange mwe ne Kasujjawo. Let me tell you something. Kasita takusiiga musujja. Me to Kasujja. It's like you're killing me yourself. Kati gwe okuŋŋamba ŋŋende wa Kasujja olinganga nettira nze kanfe enveewo kale n'olwo lugwe. Abanga amusakase kamyu. Please. Trouble. Anko biganye. No, biganye. Kankulekere Kasujja. Kasujja yawooninze n'agamba kati nkulabula. Sera agamba abaffe.
abaana bano Okay with you, ma'am. sofa kasujja ku ntikko And talk to her from there. No, please. mbuuliraako gy'ali oba ngende mulabireeyo twogerereeyo. You can wait for her and talk to her. nedda mulinda ajje mwogerere wano. I'm heading somewhere. I don't want to leave this place with no one. agamba nina gyenda gasaaga kuleka kifo kino nga tewali muntu. So tell me, kati mbuulira when are you coming to propose to my daughter? ojja ddyo kimu omuwala nze nakuwa dda. No, ma'am. It's not personal, but it's a little complicated. agamba oba balina ensonga. How? ensonga zakyama oba nange nsobola ozimanyaako munaye byaffe byanankaniswa ntabulasi naye nga What? Are you sure about that? Yes, ma'am. anka ali eno maama bamwegayirira n'omwegayirira. No please sooka onveeko. bamwegayirira tayagala. Malaika We're not meant to be yes, tetulina kubeera ffenna sikyo. together. leka naawe Remember that. era ne bajjajja bakiŋŋamba ndeka ŋŋende. bambi naawe labayo nyiwa banno naawe daddy. Okay, let me do this. Let us go together at our place and I introduce you to my mom. kale katugende waka ŋŋambe mami nti nowuuno All worsening the situation. ate oli mu kubyonoona. naawe labayo What should we do? kati tukole tutya tugoyingewa. Nothing. tewali Malaika. There's nothing we can do about it. malayika tewali kye tuyinza kukola. ndeka ŋŋende Trouble. kaŋŋende ne kabbeegi ziyinza okuba zigize kyokka mannaye nze iha. kiraba akaabya omwana w'abandi. Kachirabo who lives across the junction to Mzee Baraza's cemetery. Listen to me. kaakati kirabo yavuddeko etabbu. I wonder what Malaika says in that. ababeera eri ku bijja bya muzeeyi balaza. That's exactly the same question I asked myself. kati malayika omuvubuka ng'oyo amwagaza kinange kye neebuuza. Never be welcomed in this home. oyo talirinnya mu maka gano. mpozi nga sinze. bamuyise namuli Lydia. What's ye maama w'abaana. Me and Trouble. kyekigenda mu maaso No. ate kirabo olowooza tangobye. why is that? ate atya It's because of that Kasuja. kasujja kafiva. But that he will kill one of us if we don't part. kafiva yagambye omu ku ffe mufu singa tetwawukana. What are you going to do? kati ogenda kukola otya? Give up on your love just like that? ogenda kubivaako buvi bw'otyo. It's what Trouble has decided. nti kati era kiraba era yasazeewo era yaganya agambye abivuddemu. Find a way to go about it. ebyo tujja kusala amagezi naawe. Back my daughters. Thank you, mom. kale nno badda malayika munyiivu malayika. Fine. maama abeera bakwata omusajja gwe mwana gwe onyigira abasajja bwotyo. Don't touch me. kale tonkwatako. malayika mukambwe nno malayika batera okunyiiga. ava mu ggulu nga yanyiize. malayika n'anyiiga n'agenda. malayika anyiiga aba akulekedde sitaani. maama eri bwakoona mumugoberere. maama avuga paasi wano square paasi mu ntabwe. No. Okay then. I'm leaving. I want to get back when everything is done. ŋŋenda nkomawo nga buli kimu mumaliriza. What did you say to Trouble and why did you do so? kirabo bamugambye ekyera lwaki. So you're in this condition because of him, huh? ebya kirabo byokyaliko. Us. Why do you find the braveries to go and threaten my... amaanyi ogajja wa ggwe. Malaika, malayika expect me to remain silent. After knowing that you two spent ng'osuubira nja kusirika. walking all over the village holding hands mugenda sebo mutaayaaya ku kyalo muyinaayina. to be at peace knowing that you're doing that. enjogera ya niigiina ng'embuzi eyasizza entamu oba ani yabiyiiya zivaawo ziniigiina. I love you and I'm doing all this because of kati omusajja agamba nti nkwagala. With love. kino kyonna nkikola lwakwagala kwenna gy'oli. Daughter to the late Muada. I'll never love you. nze muwala w'omugenzi muwadda I can't promise you. kuno ku kyalo nze njagale ggwe tekiriba. Belong to me and I will live to fulfill that. era neeri ewaffe yonna nabaŋŋamba njagala olina kuba wange buli wamu wentuuka era balaba twesaana. I told you that I'll love you because of my mother. bw'ani yagamba nti nja kwagala kubanga mbu maama wange akwagala yagambye. But what exactly do you want me to do in order for you to understand? kati agala nkole ki otegere nti nkwagala.
Forget that day you first landed your eyes on me. Erase me out from your memory. Weerabira olunaku wasooka okundaba onsangule mutwe gwo. When you do that for me, Ekyo bw'okinkolera loved me. nja kumanya wali onjagala wamma. Basajja mmwe mujooga nkiddamu. Sir, where is mom? Maama aliwa? She's not here. She has just gone to the market. Taliwo agenze mu katale. Good then. I need Kirungi. to sit trouble right now. Nogenda nze ndabe n'ekirabo kati. Are you sure? Yes, at this time. Kati I don't think it's the right idea for you to go there. nze ndaba waligenzeeyo kati. It's now or never. Kati oba nedda tekiriba. But hurry up. Genda naye munnange. In case mom comes back before me, you tell her that I'm having a walk with Kasujja. Maama bwadda nga siriwo mugambe tuline Kasujja tuta. Ate kafiva. Malaika doesn't know who she's playing with. Kale Malaika tamanyi gwazannyirako. As if she does not stay away. Bajooga. What should we do? Katukole tutya? We go this night and finish him off. And see, Kiggwa leero. stay with him and leave me. Oyo tugende tumumalirize. But I think Nagenda wa kirabo. right now that won't be a good idea. Endaba amagezi gaba mafu. Look, Ate gatya. especially Malaika's family know that you and Chilabo aren't in good terms. Bamanyi bulungi nnyo nti gwe ne kirabo temukwatagana. Indeed, N'abewaka ewa Malaika bakimanyi. Malaika, Singa atukako obuzibu bwonna. okay with it if you get Nga yourself in. bajja gamba kawedde mudda. Let's handle this issue very careful Kati ensonga zino tuzikwate mu ngeri ya kisajja kikulu. and make it look like it was an accident in front of. Tukikole nga ba FBI kitegeera. Kibeerenga kwegamba accident yabaddewo bubeezi nga bambega bali ab'ettabbo. They will suspect us. We need to plan something better than that. Something like what? Sajja amagezi gabeesibye. Sibalina kugenda nga bafala. Malaika, what are you doing here? Gwate okimya eki wano naggambye twayawukanye ebyo byawedde. Kati ontugoyinge wa ssebo. Leave this place, my nurse talking to you. Nze sobola kgenda ng'era soogedde naawe kati gwamanyi. Tell me that you're getting married to Kasujja. Kati mwaŋŋambye ebyakasujja wammwe. I already know each and everything. Embaga essaawa yonna emikolo gibawuba byonna mbimanyi. No sense. So now you're calling. Naye bagambye obujwanga. Just know Sempa told me each and everything. Gemanya Sempa yaŋŋambye buli kimu. Sempa ye kajiiko na mixing. Kakati na mixing una asiba bulungi empale enenywera tedduka. Kati najja. Can I talk to you? Yes, please. What is it? Twogeremuko. Some information with you. We heard that you're doing anything possible so that Malaika and Kasuja's wedding doesn't go. Agamba nti alina obubaka bwe yali afunye era nga bagamba nti ono yali akola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nti Malaika ne Kasujja. Look, Enkolagana evaawo. soon wedding, and everyone at their bless is aware of that. Yes, that they wanted it Essaawa yonna n'emikolo gibawuuba. and friends. Era nga sisuubira nti We had singa abeerawo embeera yonna yonna Tulivu. ng'eva ku ggwe kiyinza okuba nga kind of a man. kirekawo embeera etali ya bukubagano wano. For sure. Njagala obeere musajja mukulu. I didn't know anything about all that. Mumbadde sibimanyi byonna nzibiddeko. No, I've told you. Kati kugambye. Let them be. Abantu beesonyiwe. Of girls on this village. Kunawa kuliko abawala. One for yourself. Genda ofuneyo. Naye bw'aba ssera oyo wange Malaika wooli. Abo bo baffe twabakwapatana. Owulira? Kuba oyinza okubuukira ova eri atudde eno. Olina essera naye namupatana. Ati gwe noonya owuwo. Kuba abawala kwebali. It's a lie. It's not true. Please, Nagamba nti balimba naawe kati about the wedding, and it's not there. emikolo egyawa. Hang on your minds. Tebiriiyo. Bakuzannyira ku bwongo. I don't know. Maybe they don't want us to be Kati nga bo lwaki? dear Sapa. Oba tebatwagaliza baagala twawukana abantu tebaagaliza gwe nze nkuwulira kirabo nkubulira nti tebaagaliza mpalana tebannaye nze kaŋŋende n'okugenda. Malaika I love you. naye era okimanyi nkwagala. Agambye atya? Kyokka bannaye gulabe nze lwaki onneegayiriza nga nabeeka bankyaye anyize lwaki bansiriso lyenootudde. Mad. Nkwagala nnyo 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 nnyo. I'm going to fight for our love. Ngenda kulwanira omukwano gwaffe Too strong during these moments. era sisuubira nti kati ate bamuntu yalivudde eri atutaataaganye ebyaddirira.
anko ng'agenda mu apartment ye bambi. Baalumba naggulu mu apartment. Self contained. Kinaabiro munda, abuyonjo munda. Ng'ate ne security gulugulu. Ebweru wabeerawo baasikaali babakyusa luvannyuma lwa ssaawa 3. Shift ziba zikyuka. Kuliko ow'emmundu, kuliko n'owa batuuni. Ye apartment omukulu gy'asula era akyazizza. Just like that. Kati ow'amalusu ali eno n'akoma ku malusu oli akyazizza. Personal terms, he accepted to stay away from Yakkiriza akakyudduleni agenda kavaako ng'ali apartment. You have to do is stay close to Malaika and make sure she forgets that fool for good. Kati ow'amalusu butuufu alina okumwerabira oyo fala kati. Sarah. Are you helping me, man? Kati ate ebyassera nange onnyambako kuba nze nno nkugoberako ku kikyo. But as you know, right now we have issues to handle at Naye hand. nga naye womanyi munnange kati embeera naye nga nkugerezaako naye nga naye embeera naye nga woogiraba. But Sarah will be yours. Naye gwe Sera omulina wuwo esaawa yonna wuwo. This Apartment gye tuli butereevu. a moment in my life. Ebintu ebimu bye siryerabira kati ke kaseera nga kano. Yes, it. Obulamu bwange bwonna bwonna ggwe kati okubeerako naawe wano kiringa nga kirooto. No problem. Kubeera ne kiprincess mbuliri. In whatever case it may be. Agamba nti munnaye siri kuleka siri kwabulira Give you mu buli mbeera yonna. by your side forever. Isha kati gwe ate nze nja kubeera ku mabbali g'olubeerera. And tomorrow, I want to take you to my parents and I introduce you with. Kale amugamba nti olunaku lw'ekya njagala nkutwaleko eri bazadde bange. About that, Nkulageyo. Ekyo kyakabi. I'm so humbled. Bannaye ate obaleka nze kumpaana kyokka gulabe. I need to get going now. Njagala kugenda kyokka gwe nze kwakaba nninze. Yes. Right now. Mugenda kati ate leka naawe. Got an idea. Apartment. Tomorrow as you'll be sloping to Malaika's place, pass via my place, we go together. Kaakato n'agamba nti ajja kuba alumbe wa Malaika. I'll be talking to Sarah. Oyita ewange n'onkima. Yeah. Kati gw'ojja kuba eri oyogereza eri nga nze njogereza eno. Around Tubavuge. okay with strangers. Avuge kakota. Oli akubatta bbiri eri nga n'ono akubatta bbiri eno. Firimu evuga eno, firimu evuga eri. He knows me. I know that, but what I meant is in front of their mother you are. But you be patient. I will go with you one day after I have introduced you. Kafiva kyasinga okwagala kwe kusooka atereeza ensonga ze. Then alyoka alowooza ne ku kyaliwe. Possible for me to talk to Sarah. Bintu tebijja kubanga bivuga bwe bityo mu direction eyo. Mbusimayi buli we ŋŋenda ŋŋende naawe ku ddiiru ki. Nsooka kuggusa gwange. Tomanya naawe nnyinza okwogererayo. Kaakati tudda eri anko. Malaika. Anka ava kutemesa ntemera ku mbiriizaawo tompe ennyama y'amagumba luli mwampe ey'amagumba. Kaakati era ttanyu lyokka lyokagulaye. It will not be enough for us and the children. Naye kimanyi ennyumba tegenda kubanga etumala. About the N'abaana. Kati bakubya pulaani z'abaana birowoozo kati byakuzimba ggwanga byamagezi bye baliko byereere. big house that would be enough for us and our children. Nja kuzimba ennene ejja kujjaamu ffe n'abaana. Because very soon we'll start to be living together. Anti kati era kikole mu bwangu kubanga tugenda kuba tubeera ffenna mu bwangu ddala. Owulidde? Have to think about it. You'll do that later. But I need to Kyagala nnyo kumupapya. come now. Kale ojja bikola edda naye njagala genda waka nno budde bugenze. Eka bajja kunvuma. Naye ate tewaali genze. Ate ntya nze ndeka ŋŋende gulabe naawe ng'ate ogenda otya. Ndeka ŋŋende nze ng'ogenda otya. Nga tonnamalayo apartment nga njagala genda kyokka gwe nze najja enziruka nga asasudde ssente nnyingi tezinnaggwayo. Come back this side. I walk you there. Esaaba apartment beeyagale. Okay then. Next time. Nice time too. We shall link up tomorrow. Kakati abakulu nga batema mwana nti nze nzire eno anti mwana tuneegwako enkya. Bo bakimanyi nti mu buli ngeri ekintu kyonna kyonna be bakiyina mu ttaano. Anka ali eno tojja nno kugenda nkulemeddeko. Tojja kugenda ŋŋenda.
ng'ogenda otya ngenda I think this is it. Oh, nze nkoma wano You should not cross me here. wano tetusukkawo I know. anti nkimanyi naye Know how I pray that one day I'll be able to reach your home. kyensaba olunaku lumu nsobole okutuukira ddala ewaka Come me to share the same meal with naye nga twawulira maama awera nkolokooto nti oyo maka agange muno tajja okulinnyamu. Your wish is just a stone throw away distance. I know about that. anko byasuubira How I'm anxiously waiting for that wish to come to pass. njagala nange byensuubira olunaku lumu bituukirire. You should be home by now. mami alabika akomyewo. eno mitawaana myerere kati kumbe kafiva ha bamugambye era oli omuwala yamwesonyiye era bikiraba yabasanga. Bye. weera akaadagala katambula bulungi oyo ate kayigirawo okusagala kati ng'ente za nadizi kisagala ng'ente za nadizi akaana kano okwana omukiga ovaawo kisagala ng'ente za nadizi ayayayaya kafiva gwa Giving me hard time to believe everything that you're telling me. ondeetera obuzibu Give me okukkiriza buli kyoŋŋamba. so fast. Bana ebyazze mangu kale nzolaba Now we are back together again. nene kati kasita tuli ffenna. So, can you tell me how it feels like to be with a man? sooka ombuulire kiwulikika kitya okubeera n'omusajja. Suitable words to use. nze bane simanyi nangeri gye nyinza kikunnyonnyola kale olaba Malaika, you're making me perturbed. malayika nze banne atereka kuntabula. Was he a real man? yabadde musajja yennyini. musajja yennyini yafaanana atya? Man. era asajja atambulira mu biteeteeyi. Stop. Anyway, Sarah, is mom back home yet? mami ye yakomyewo. Didn't. Maybe today is your lucky day. tannaba oba oli awo leero olidde nga mulimi. But why don't you listen? ne lwaki olina emputtu gundi? Don't you keep your nose out of trouble? lwaki teweewala emitawaana gwe? Malaika, but you did not hear me well. nagamba va ku malayika naye olabika tompulira. kanaawe Ja. kasujja Told you that Malaika would be the one to decide on that. malayika alina okusalawo. Stay away from her. I will definitely adhere to it without. ye singa ŋŋamba nti gwe genda mwesonyiwa. No. naate kati gwe kafiva just kafiva. Okay. leka naawe Then prepare for your meeting with the Almighty God. kakati ogenda wa katonda. Please. nna ne byenjagala nkutuma omuŋŋambire. That you can't put in action. leka kusuubiza ate by'otaakole You try something. ewa katonda gwe. So you're calling them threats, eh? ntiisatiisa Let's see. kati katulabe. Look, dabayo let me give you some advice. ankuwabulemu. You can't force someone to love you however much you want to. tosobola kaka muntu kwagala Deals with two hearts that were meant to be. ne bw'oba okola otya. That's me with Malaika. kakati ate abantu baba balina okubeera bonna ate era tusobola baawula. What's your kati yenze ne malayika kati yeye wadde very good oli namuwa very bad ontasobola kukaka mukwano ye ataaga nti basobola baawula wegendeze nno byoyogera nja kusandabala. so nga ye sempa ewaabwe munnaye baali bakolamuko ku ttooke balina ente zaabwe agenda n'azirundalunda mu kkaawo bamuyita kibirige junior baker. babeera bamanyi kye bayita okulunda ente ate nga bamanyi omuddo guno gubeerako obuntu obuwooma kandye ku ntuntunu. nga bamusanga naye ng'ensi atandise okugiryako amakoola era nga wagira kye bayita nkwakyo festival. kaakati n'obuto obugalangatana akaswanyula ne katereera mu layini. naye ng'ekisinga byonna yali yeegwanyiza omwana omuwala Sarah n'agambye nti bamuyita Nambasa Claire. Sarah ng'amwegwanyiza naye nga Sarah ate ateekawo ye Sarah. maye abaana b'ennaku zino mmenya bagateekamu oluveegeveege maama ku kikajjo. ngamba maama ono w'abaana ku kikajjo.
nno ng'avaayo kakati mu byafaayo gwa mwaka gwa 1944 musaze ekkulu eri Ohio mu kitundu ekimanyiddwa nga Scandinavia ye waali omuwala yafuna olubuto n'atasesema era bamuteeka mu Guinness World Book of Records. What's wrong? Are you okay? Gw'obadde ki? Oli bulungi? Are you sick? Oli mulwadde? No, I'm not. But it has been now 2 days when I don't understand my moods now. Agamba nti si mulwadde naye teyeetegeera bulungi. I don't know how to explain it. Ennaku zino eziyise nnyonnyola simanyi engeri yakunnyonnyola otya nga tomanyi otya laba maama bw'atunula. I don't understand what's going on with Nze nange simanyi kigenda mu maaso. Ekiki? Tell me any reason as to why. why what? Sempa. And the other hand Sarah. For the rest of your life. Ddawo n'omuzaabuza. You do what? You change your ways and habits. Mwogenda kola otyo ojja kyusa mbwe neeyisaayo. My habits is the problem. Bane kati neeyisaayo engobya. Of the reasons. Era kyekimu ku byo. Neeyisaayo. I can't change them any moment. Obwo obuntu babukyusanga naawe obuntu butonotono ate leka kwekwatiriza buntu butajja kati neeyisa kyolwo. That's exactly what I wanted from you. Anti era kye nali nkwagalamu. I can't give myself to a person who can finally change his colors like chameleon. Amazima sisobola kwewa muntu Myself to you. akyusa langi buli ssaawa alinganga dokita. Ekyo tekisoboka. Please. You don't understand me. Anti tontegeera butegeezi. Ways for good. Onfuna bubi n'omuntu butono nnyo nze nkyusa. Ne bamukuba eriisho. Bamukuba eriisho. I don't know why I'm finding hard time to believe what you're saying. Ne simanyi lwaki nkaluubiriza okkiriza by'oyogera. Sarah, Let's do this. tukole bwetti. Ask me anything you want me to do for you, and I will do it. Nsabe ekintu kyonna kyonna ky'oyagala kukolera nja kikkolera. Malaika, Malaika, pregnant. oli lubuto. Ekiki? Who is responsible for that pregnancy? Dwani. Next question. Esooka please. ebeera notification oli lubuto. For that pregnancy? Next ebeera question. No. Dwani. How did you get it? Lwavuddewa. Yeah? Nza okulunywera mu mazzi. Embuto oyinza n'okuba otambula mu kkubo n'olwekoonaku. Embuto sawa zijja mu fane ways. Kale bawo olubuto lujja kubeera neeno lwakirabo. So much I would love to. Weesiriwazi. To the city. Forget about me. Nze ntwale e Kampala. Bw'otantwala Kampala nneerabira. Would you expect me to take you somewhere I don't know? Kati nkutwalewo ate wantu gye simanyi naawe ate leka kalubiriza mbeera. Ask for something else, but not that. Nsaba obuntu bwe nsobola naawe. To ask you something you can manage. Obadde osuubira ngenda kusaba by'osobola. Do you want me to ask from you? Kati nkusaba ekimpa ku magezi. But Mpa bulaamu. why are you making it hard for me? Lwaki onkaluubiriza Sera lwaki naye? In front of everyone. Abantu bonna bonna ekyalo kyonna kimanye nti ndi mu kwegayirira Sera. Beeramuko naawe. You want me to do? Kati nze oyagala nkole nti? I want you to think about it. Njagala okirowoozeeko. Don't just say no. Please. Tomala gagaana bugaanyi bw'otyo ng'ataasoma wasoma otegeera. Because the person responsible for that pregnancy. Mbuulira bambi olubuto lwani? For sure, I don't know. Nange simanyi. So you tell me there are a lot of men you're giving yourself into. Ogenda weegabira kyalo kyonna. You last slept with. Kubanga olubuto luba lwavudde wa musajja kati bw'oba tomanyi kiba kitegeeza bangi. Giving you up to sunset. Yegwe nakyagaba. And tell me the person responsible. Weebuzibira bwe buti ng'ombuulidde. Else. Otherwise. Where you spend the night and never come back. Genda gye wasula osuleeyo tolidda wano. Are you going? Nadde mmanyi otherwise egisigalawo ginaakwate ki? I think you should Ebbaati. vote it. What? No way. Kakati amanyi. Do that. Taata lubuto aba amumanyi. I say no. Onambuuza nti alumanyiko kirabo. No. Waligenze n'omugamba nti siri mwetegefu kumugamba kati. I think you should tell him and you plan together what to do. Genda omugambe musale amagezi. Yeah. Ekyokuzzaako. Tell mom that you know anything between me and Chirab. Twogeza n'ogamba maama nti olina ky'omanyi ku nze ne kirabo. Owulidde? No problem. Ate nti anga bwe nakuyiwayo ddi. Have you been since morning? Gwe wedde oliwa. Auntie's place grinding them. Nabadde wa anti nga tusekula binyeebwa n'emmwanyi. With your sister. Like what? Sisita wo obimanyiko. He's carrying another man's baby. Ali lubuto. Refused to utter out. Person responsible for her pregnancy. Ate yagaanye okwogera olubuto lwani. Yes. Are you sure?
kati mbu ono yeekanga nnyo ye Sarah, yeekanga nnyo ali lubuto bannange, kumbe baabiteesezza namudda. I've tried my level best to show her that I'm the best man out there. Naye sofa ye Ssempa tali bubi, ekintu akikwasaganya bandimukkiriza That wabula tannakimanya bumanya. Kakati ate obuzibu obuliwo you are better than that. bambi tamanyi. I've tried everything. Ngezezzaako buli kimu. Miles, Mwana munnyonnyodde, kati nze nkole ki? response from her. Tugoyingewa. Girls of nowadays are like that. Abawala b'ennaku zino bwe batyo, They had to get. So beefuula abazibuzibu. just keep on persisting on her. Gwe mugambe mutegeeze totekawo mbeera mbi. More than I can remember, but still all in vain. Koze buli kimu n'ebirala sikyajjukira, naye byonna byonna Let it be. n'alibanga nkama nnume siraba ku ttayadde n'erimu. We are the big boys of this province. Tojjukira pulaani zaffe ziri nti ffe bavubuka bali envuumuulo. And me, as you know, I'm already taken up by Malaika. Nze Malaika yammala dda, nze yantwala dda, kaakati gwe simanyi oba sitaani yanaakufuna. My Sarah, she doesn't want a man from this village. She wants a man from this city. Kati agamba nti Sarah naye yeefudde kagezi mu nnyo, mbw ate tayagala musimanyi musajja wa ku kyalo, kuno ayagala ba mu kibuga. The age talking. Wa ebyo by'abaana bato naawe aye kuzannyira ku bwongo. Man, and if I'm to ask, what do those town men have that you don't? Abo mu kibuga balina kiggwe ky'otalina. In her. But she keeps on saying, that's what I want, period. Mugamba nange naye ssebo yaŋŋanze kye njagala. Muba mutwaleko e Kampala alabe ku nju ezeeweese. Kale nno tulengera Malaika. Malaika yalukereza nkokola. Baamugambye olina okugenda obuulireko munno nti munnange embeera eri bweti ne bweti, at least musale amagezi mulabe ekyokkola, okusinga okutuula eri osirike busirisi. Byonna tebina kye biyamba. Naye nga nkugamba Nansawuddwa Entertainment. Wait. Baana nduuza bennansana. All over Bakimanyiyo kyalo kye bayita Nansa kirala. the people that this is my darling wife, Malaika. And you know what? Kati ono ye yakwata kikwate buli wajja tandikira awo. Oh. Nnyonnyola. Eat, drink, Ndowooza era agenda okujjanga ebimu abisuubira. us. Ndi kuno neewammwe tulinywa ebyokunywa, tulirya ebyokulya. When we give, Balitukubira mu ngalo. I will throw a party again. Balituyimbira obuyimba nti lwaleero olunaku lwambaga nze naawe. Amazima. Give me your father. Kale ate bw'olinzaalira omwana omanyi kye kiritegeeza ggwe. Nno gwagamba tanyega. I want Ali awo atunulaawo ninga omunyumunguze. Ngina okulaba gwagamba tanyega. Malaika. Malaika. What's wrong? Kakati ate kiki? Said anything that has offended you? Nakyenkunyizizza. Mpemudde. Please tell me. Mbuuliraako. You're worrying me. Nendaliikiriza. Malaika, you're what? Please. Kiki ate? Pregnant. Malaika is pregnant. Aunt? Pregnant? Like, how come? Kijja kitya? Malaika. 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 Maybe you're mistaken. Eyo nsobi nno. You're mistaken. Nza n'okuba jasi biralo baalidde by'otamanyi. Sure. Kirimba ku Sande naawe. Jjukira aliko emiggo. Bintu bya kweka kwebba. Aye kiba kitegeeza nti kyekiseera bagoyinge public. When did you come to know of it? Kali gwabitegedde ddi? The morning. Leero ku makya. Era mami we yamugambira. Is there anyone who knows about it? Waliwo omulala abimanyiiko? Yes. Mami aba amanyi. My sister Sarah. Ne Sarah. Mitawaana myerere. Malaika. Malaika. Is she the only person who is aware of it? Ye muntu yekka.
amanyi era mugati ne mami akimanyi You're the only person who's aware of it. akimanyi oli ye wa mbiri. Malaika, why did you let her know? Trevor, don't blame me. Kakati lwaki yagambye maama So, even me, I didn't know that I was pregnant. angamba tonsalira musango kubana nadde simanyi era ye yaŋŋambye. Okay. Kale kale oba olina kwetikka musalaba gwo otandika otuukiriza ebimu ku bye wasuubiza abantu tigolaba nja kukolera bwenti ne bwenti wano oba otandikira. The only person I normally see her with is Kasujja. Tudde ewa Sera sisuubira olubuto lwa Kasujja olwo nze gwe ndaba ne Kasujja we mbalaba bokka. First place. Kasujja Me too, I don't know. kati awo nange simanyi I don't know n'okudonno. To talk to her and convince her to say that man's name before me, or else I'll kill her. Bambi mugamba mbuulira omusajja oba omwana ngenda mutta nsaa kunzannyirako. I'm talking to her. Do it now. Ngenda gezaako okwogera naye nja gezaako. Hurry. After here, I'm going to... Tudde eri abaana envuumuulo bali kitaawo be yaggamba. Don't bother yourself. Just let it be. No, I can't let it go. And I promise I'm going to make sure you win her heart to yourself. Ono amugamba nti agenda kumaliriza ensonga zaani za Ssempa. Okay. Yezze zikyamulemye akyali mu kwesudya. That's sure. Ngenda kufuba okulaba nga munnyonnyola buli kimu. Ngenda mutegeeza. What are you going to do next? Kati yange ogenda kuzzaako ki? I don't know. Simanyi. I can't tell now. Naye kati saa zino siina. First stay here with me. Naye sooka obeereko wano katini tulabe ekyokukola. They're going to be looking for me. I need to Bagenda kuba bannoonya. be here with you. Kati nze mbeere wano togenda kunsigaza wano ssebo. This pregnancy is yours. Olubuto You're right. ensi yonna ejja kuba etegeera nti lulwo. You know what? Omanyi Let me take you somewhere that they can't think of. kanfune gye nkutwala gye batakusuubira. My parents. Bazadde bange gye I bali. will talk to them and tell them the whole stuff. Twogere nabo buli kimu tukibagambe. Me and they will guide us on what to do next. Banaatuluŋŋamya ne batubuulira ekyokukola ekituufu. Okay. Kale Mom, maama I've searched everywhere, but I've failed to locate. noonyezza buli wamu omwana simulaba. Have you searched your auntie's house? Onoonyezza ewa anti wo Still, she's not there. naye taliiyo ŋŋenzeeyo. Where could my daughter be? Kati muwala wange ayinza kubaawa. So nno tuba tuli awo. Anko Kirabo ajja anywezezza. Jangu tugende. Twafunye olubuto kati wano lwalwa mwe babiri twafunye olubuto. Jangu bagende bannyonnyoleko bamuzeeyi babaliiremu. Mbeera nga bweyimiridde mu ggwanga inflation per capita income vania kalipa. Why did Malaika run away? Malaika yadduse. Pregnant. Ali lubuto. Ekiki? Malaika is pregnant. Ali lubuto? Quizzing her about the person responsible for her pregnancy. Era ndi mu kumubuuza lwani. Ye kwe kudduka. I know where she could be. Let me come back. Manyi gyali kanzije. Ewa. Mulaba Sera. Ndi lubuto. Musajja abadde eno nga Yesu diyanze kali nakamala dda. Malaika yanneekwata ate nange namwekwata gwe Sepu. I said, where's Malaika? Malaika aliwa. No. And why in all places are looking for her here? Lwaki omunoonya wano gwe bagayenze manyi gyali. There. Genda onoonye n'ewalala. Stupid. You think I don't know that you slept with her? Golooza simanyi nti no mwebaka mwenna. Don't let her run away from her home and come and live with you. Kati wamuddusiza n'ewaka Ssebo mubeere eno mwenna. You messed with the wrong girl. Kati nno wazanyidde ku mwala mukyamu. Baawe mubanja nze baawe mubanja. Kirabo. Stop pretending like you are green about everything yet you're not. Kirabo va mu katemba. Stop pretending like you're green about everything. Leka kwefuula talina ky'omanyi. Filthy hands of yours. Agagagala ago. Nothing. N'ogakwata ku mwana w'abandi mbu tolina ky'omanyi. You're going to pay for whatever you've done. Nno ogenda kusasulira buli ky'okoze. I'm going to pay for whatever you have. Ogenda kusasulira buli kimu ky'okoze. What are you talking about, man? Oba yalagawa. Ti abantu baguwingewa. So far tetunnamanya nnyo ani taata lubuto naye abamu bamanyi. What are you going to tell her, Mom?
Sempa. The pregnancy is not mine. Mwala amfunisiza olubuto kati jjukira yeesoma dda. Come on, how sure are you? Kafiva yeesoma nti omuwala ye yamumala dda mulimu 5 nga ne Sempa akimanyi mbuli ngeri olubuto lwani lwa Kafiva. Kafiva amugamba ekituufu kiri nti nze Who's responsible for that pregnancy? sisulangako naye olubuto lwani kati ssebo. Don't tell me that it's Chilabo. Tongamba nti lwa kirabo. Yeah, that fool. Musiru oyo. Sounding it. But we all know that he's the only person that has been spending. Yeegaana naye ensi yonna ekimanyi awadde n'omwana oyo. Does Malaika's mom know about it? Mama Malaika abimanyiko. She does, but Abika. yeah, that Chirabo is the father. Because Nasimayo bamanyi nti kirabo ye taata. the owner in front of her mom. And probably that's also the reason as to why she ran away from home. Banga n'omwana mwenyi tasobola kwogera. Yeah. Era kyeka ensonga lwaki yavudde n'ewaka. He's behind it. Akati Then what are you going to do? ozzaako ki? I'm just going to tell the mother the whole truth Ngenda kugamba mami we amazima gonna. to the authorities. Kati be bamanyi oba ensonga bazitwala mu bamateeka. Chilabo's father is the LC1 of this village. Mugenda kuloopawa nga taata wa kirabo ye LC. We have to teach Chilabo a lesson ourselves. Kirabo tumwekwatire ffe bennyini amavumbavumba. Naye nga bino byonna neera kinyingi bya buteera. Banga bwe mumukwata olwo ne muzzaaki. Mukulu yabasinze ensumika. Asuubira na mwana ng'ate mwe muddawo katumukwate tumulageko. Byonna oba tolina kyozza. Kati awo Sempa amagezi ge mmuwa asigale ng'agoba kakyudduleni kaave mu ntalo z'ono. Kati nno nga balumba muwadde ga bwerere kubanga si byalowooza ye akyali mu ntalo z'ono. Aliwa? Aliwa? Chirabo! Kirabo weeyaayo? Chirabo! Kirabo? He's not around. Aliwo? I've just been here with him. Ng'ambadde naye. He's just hiding somewhere. Alina we yeekwese. Maybe he's in the plantations. Oba ali mu nnimiro. Let's go there and see. Tugendeyo tukebere. Bagende mu nnimiro bamunoonye. Chilabo, what brings you here? Kirabo ki ekikuleese? Sarah, Sarah, just want to tell you that don't worry about Malaika. ebya Malaika temumweraliikirira. Okay? I know that. She told me before she came. Nkimanyi era yaŋŋamba ng'ajja. Please, you be very, very careful. Naye weegendereze They are seriously looking for you. kubanga bakunoonya. Send him. But trust me, Kasujja, Kafiva. Malaika, no one can find her. She's safe there. Malaika gy'ali teri agenda kumuzuulayo. Era y'ali bulungi. She's not fine. She's so worried about. Kati ate mami tateeredde kubanga era mweraliikirivu eri muwala we. Bano nga bajja musiri gwa cabbage. Kirabo iko wapi? Anaenda wapi? Eno muvubuka bayita Kirabo kaliwa ogenzeewa? Sokozeko wano. Aliwa? B! Aliwa? Expected him this side. Aye abadde alina kuba mu nnimiro. I guess it is lucky day. Olowooza tasimattuse yasama. For him in the night. Gwe nno yasama. I'm sure he'll be at his home. Ekiro ajja kudda. Tomorrow. That idiot must not be among them. Oyo musiru enkya. Simwagala mu balamu, mwagala mu bafu. Agamba Now, what olulimi about all this? luyinza okulyamu olukwe lwe bayita olutonzi. Going to fight till the end. That's what I can say. Kati ssebo mugenda kukola mutya? Anti tugenda kutoba paka gye kiggweera kyenyinza okugamba. Plan is, what's next? Of course I have one. And very soon we'll come to see it. Sarah, I think Kati pulaani gyazzaako. she must be worried about me. Nina pulaani ojja kulaba. Okay, tell how we are doing. N'okuddayo. And please take good care of. Bayinza okuba kati yeeraliikira nti bambi mulabirire. Do that. Bulungi. Okay? Let me leave. Obwo mbukolanga naawe. Ansooke nteme mwana. Anku nga yeeyongerayo. Wabula
katalina kyakkola. Wakati bino ne wookola otya toyinza kukibuukamu. Tulaba akutte omugoba nte, omukuza nnyana, omubala batero giyita emibala. Gwe bawandiikako mu Bayibuli nti gusuule oyonoona omwana. Bajja batambula mpola mpola. Tulengera ne Malaika saako ne Ankani, Anko Kirabo. Bajja batambula mpola mpola. Balina gye boolekera. Ozijjo nga gyawunye waliwo ebintu bw'otuuka nga tokyasobola kukibuukamu, wabula mulina kusala way forward. Nti kakati kino kyayonoonese tusooke tukireke kadde ntulabe ekitwongerayo mu maaso. Balina omukulu gwe bajja naye mpola mpola. Ekintu kyakutte oyinza okwongerako nti embuukuuli. Baki ekyaguyisa embuukuuli? Esajja byatukubanga embooko mu primary nga kikuba embooko ne kibuuka namu. Emulinnyiza ndyogera amannya gaabwe nti Master gundi wankuba mbwa gwe. The elders. But again, my humble request, Anko Kirabo yali aleese kitaawe. Let's not take these issues to the authorities. Yannyonnyola bamuyita Kafeero Jamaada. Ye mwami Kirunda. And they did wrong. And whoever does agamba nti ensonga tetuzitwalayo nnyo nnyo ate tuzongereyo. Bintu ebimu tebiyamba. All of what you're saying is right. Omwana yasobya, alina osasulira byayonoona. Anti byonna bituufu era teri agambye nti teyasobya. Naye kaakati ki ekiddako? These children, they love each other. Bano abaana baagala na maama gwe tokiraba. Talk to both of them. Twogere bwogezi nabo tubaluŋŋamye ffe tulinga nga bazadde. With me. Tukwatize wamu ensonga eno. Suggest we let them wed. Madde nteesa. Tubaleke bafumbiriganwe. Please. Ekyo nakyo kiveewo mu ddiiro. Kirungi tamwegaanye. Malaika. Do you love him? Gwoyo omusajja omwagala? Yes, Mom. Ye maama. Sure he's the man you want to spend the rest of your life with? Nga ye musajja gwagala obeera naye? Yes, Mom. Ye maama. Kirabo. Do you love my daughter? Muwala wange omwagala? Yes, mother. Ye maama. Well, she's the woman you want to spend the rest of your nga ye mukazi gwagala obeera naye? Yes. Seera omubuuze ttamu okwata lyaki? Tugamba ayina ebizibu. Then I have nothing against you. Kati nze sibalinaako buzibu. You can get married. Gende mutandika obulamu obujja. Okay. Thank you. Ate ekyo kyebadde njogerako namyenya. Namyenya obuntu obutono tebutumalangamu. Webale kuba muzadde ategeeda, you understand the ensongas. Butereevu situjja kubanga ate era tusukkawo. Bagamba director w'oku ntiko Ssenyonja Noldin. Tujja kubatandikirawo bwe tunaddamu okuba nga ate tusisinkana naye nga bwetyo bwegenze mubeere bulungi.